nenkwebaza ebyo najyo tusizaako engalo olunaku olwaliro. Program Avubuka n'Obusiraamu tuba tutusatu okubeera nitukuweereza tubaako ebyenjawulo twejjukanya ng'abavubuka ab'omulembe guno eno. Mukkirize nyanirize mwenna abagumiikiriza abawaddeyo oludde wammwe ne mugamba nti kati katutuule tuwulirize ku bigambo by'abavubuka banene bagenda okubeera nga batuusaako. Mukkirize nebaze mwenna ate ababeerawo nga mutwekuumiddeko Monday to Thursday tubeera ku saa 10 ate ne tuddamu repeat ku saa 11 ez'okumakya ate okulaba nti tweyongeza eri gwe yasubiddwa akawungeezi ate ne tubeera nga tukuwa ku makya nga weetekateeka ogenda okukola. Omalo Ssekayige gange ate okubatuusako puroguramu eno olunaku olwaliro tulina omugenyi mu studios ate nga Ssabavubuka mu bendo erimu wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Mukkirize tugende gy'ali asooka atubuuzeeko then tukomewo tulabewo we twatandikira naye twongere okubeera ntumusoosootola tumutegeere oluusi ng'abavubuka kasooke nkoma watweyanjulire ebisigadde ngenda kubanga mbi bannyonnyola biizni subhanahu wa ta'ala. Naam Faizo, tukwaniriza mu puroguramu eno ey'abavubuka. Kubaawo n'abalabi mwenna balamusiza mwenna abalabi ba GTV. Amannya nze Honorable Sserunjogi Faizo Sengoma. Ssabavubuka wa akiikirira ebbendebendo lya West Buganda. Mu lukiiko olukulu olwa Uganda Muslim Supreme Council. Esebo. Kale, Ssabavubuka atuuse. Ebiseera ebisinga bwe tuwulira erinnya Honorable tumanyi nnyo mu bali ababaka ba Parliament. Naye erya Honorable teweewanise nnyo. Seewanise nnyo kubanga mu Uganda Muslim Supreme Council emabegako yajja ne amendinga constitution yaayo, waliwo okukola reforms mu constitution. Neeraba nga kyali kyetaagisa okuleeta abakyala n'abavubuka ku board. Yes. Kati mu nteekateeka eyo naffe mwe twajjira era okusinziira n'ebbendobendo omuntu ly'okiikirira sirowooza nti ekya Honorable mba neewanise kubanga seewanise omuliro kubanga nti West Buganda gye nkiikirira ekolebwa disitulikiti 16 eza local government naye ekolebwa disitulikiti 10 ez'obusiraamu. Kuliko Greater Mpigi, Greater Masaka, Sembabule, Rakai, Lwengo, Kalangala, Kyotera, eyo n'olaba eyo na disitulikiti zonna ezo. Twegamba otandikira Mpigi. Tandikira mu Greater Mpigi n'ovuga n'envuga mpaka Lyantonde. Wenzire eno n'enkoma Mubende, wenzire eno n'enkoma Mityana. Ebbendobendo eryo lyonna kawula omuntu dukiikirira butamu neetaaga nakyabasaba Honorable okubeera nti omala ebitundu ebyo byonna byonna. Naam, bwe tuwulira nti Ssabavubuka wa Uganda Muslim Supreme Council mubeeramu bingi, tusookere ddala olowooza ekintu kino bwe kijja abavubuka muzze on board, is there any advantage? Tutandikirawo, is there any advantage mu kubeera nti kati essaawa eno mu Supreme Council twogera nti kati abavubuka bakiikirira kuba emabegako twali tuli under women, twali tuli wansi wa Shekatiradhiya naffe mwe tuli kati essaawa eno tuvuddemu kuba bwe tutunuulira society eri mu kulaba essaawa eno program endi tuba y'abavubuka na busiraamu tubaamu nga bavubuka tubaamu bingi nnyo bitejjukanye era kyenkakasawo tunaamalira tujja kubeera tusharinze some ideas how we can move on n'okubeera tugenda kutambulira mu sekita eno tujja kulabako mu Obukulembeze abavubuka nti kati ku bingi ennyo beboogera ku Supreme Council n'abavubuka ne mugamba nti akakafo ke batuwadde katukakozese tutambulirawo advantage yaffe ebaawa kakati Umar ekintu kino ekyokuleeta abavubuka ku board kirungi nnyo. Lwaki? Otunuulira population ey'abavubuka kati yesinga obungi, okiraba yesinga obungi kati neddala n'abavubuka abasiraamu ng'ate olaba nti nga ku Uganda Muslim Supreme Council slot si nnene nnyo ey'abavubuka n'ate olweraba kati bwe tujja ku board tusobola okuleeta ebizibu byonna
oba ne tu interest zonna ez'omuvubuka omusiraamu gyali wansi ne waba mu kyalo kya Igomba ne tugireeta interests ze ne ziwulirwa ku Uganda Muslim Council. Avuga ebintu bingi nnyo bibadde bibamenya ennyo naye nga tebalinaawo agenda kutuusa eddoboozi lyabwe kati okugeza obutamanya bungi nnyo mu bavubuka okiraba nti n'oluusi wabaddewo entalo emabegeza mu Uganda Muslim Council ne weesanga nga bazibuukidde nnyo olw'obutamanya kyayogera kitegeeza ki kisaanidde wabeera nga alinayo omuvubuka nga nze ambasada we ng'akimanyi era abateeka okubuuza nti ambasada waffe ensonga eyajoogerako balimu obbuukira efitina okiraba abakulu kati n'ensonga endala abavubuka ebaluma ennyo eyo obasanga bagamba obwavu kubanga obwavubuka abakola n'atakola omukulu n'omuto omukadde n'abakaaba obwavu era nga basuubira nti mu Uganda Muslim Council at least waliwo engeri yonna gye basobola okuyitirawo ne batuuka ku kye baagala kati nkugeza abavubuka basiraamu programs ng'eya gavumenti eya PDM tebagittanidde nnyo lwaki kubanga nti ogitunuulira erinnyo ku liba best twala ojja kuzzaamu amagoba eyo mukama waffe yagamba bakyagyekennenya basaba gavumenti kati okyalo ekintu ekyo kikontradictinga nnyo n'obusiraamu kaakati omuvubuka omusiraamu ye waba nga tasigazaawo chance nga talinawo muntu gw'atuma anaamutuusiza eddoboozi twaba nga kiba kyabulabe nnyo nti abaayo akasente kano tukeetaaga naye kalimu ekizibu kakati alina okufuna agaazi okuyitira mu muvubuka agaazi n'entuusayo eddoboozi ye nti at least gavumenti twogerezeganye n'abakulu bateekewo puroguramu endala nga yegenda abasiraamu bagenda giganyulwamu teri nnyo liba best okiraba nga teri liba best yes kati nga olaba emabegakawo basayiniza omukono ku Islamic banking twakubye engalo naye kati babanga bamaze ogisayiningako ani anaateekateeka olowooza abavubuka bano kubanga yo Islamic banking eyagala nnyo okukolagana n'abavubuka nga bali mu kitole kati kitegeeza nze nga saabavubuka nina otwala obuvunaanyizibwa okulaba nga abavubuka bonna benkitira buli district nga baformize organization of groups ezenjawulo butya okulaba butya bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eya Islamic banking kubanga yo tetusuubira nti ejja kubaamu ki liba kati so awo tulaba advantage yaffe okubeera nti tusobole okubeera nti tukiikiriddwa nnyo ate nga ffe tusinga obungi umulusenga ekibira bwokitunuulira olaba emiti emikulu weegiti naye kikireetera okukwata bwe buli obuti obuto obuli mu ndongo era singa oba oyagala okusaanyaawo ekibira temamu obuti obuto kati ayagala okusaanyaawo eggwanga lino saanyaawo omuvubuka oba omaze odisaanyaawo kompuliti oba oli omukulu ye aba agenze naye kati ono omuvubuka ono bwatogasuubira yagenda ovaamu akuleni kubanga empanga tekulemu kukya tekulemu ewaka newogira nga empanga naye nayo yakwesanga nti yaliko ejje bawumbirire balabiridde nevaamu ekoko kale abantu luusi gye beegomba ye muvubuka kati alina okuba nga alina okukiikirirwa mu buli ngeri yonna esoboka interest ze ziwulire kubanga olunaku olw'enkya erukera tagenda kuba muvubuka tuveewo tugendeko ewuwo of course kati siyinza kugamba nti okoze eki wakajja ebitundu ebimu waliyo eyo naye ngaobimanyi naye nga tobyobusavinga nga birina kubeera tusoke tugendeko mu bantu bewo because tutunduye abantu bampigi kugenda awo bonna babaako program zino nga baziraba so far what have you observed mu kitundu kyo mpozi oli mwana nzaalwa yawa ndi nzaalwa yakutambala awo kibibi era oli mu bantu bo mukyakiikirira olina byolabye mu buto bwo ne mu bukulu bwo kati wokuliddemu awo observation yerwa ne position yo mwoli observation eri okulaba enkyukakyuka y'abavubuka oba society enkyukakyuka ya society kuba kati observation nze nga genda nti enkula senkulakula wabula okukula kuzze
okiraba tuyinza okuba nga tutuli nnyo ku nkulaakulana ey'amaanyi naye tutandise okukola ki okukula naye okukula kuno kujja n'ebizibu bingi okiraba kakati weesanga kati kankulage ffe twakola naye batwenoloolinga mu kusoma munasa n'osoma naye oba gwe tomanyi osoma busomi mukama n'akuyamba okuuta bukuusi bakanya kugamba kola bulungi kati nkulaga gavumenti n'efulumya lipooti kubano negamba nti kubana miliyoni 11 birwa enrollinga mu nasale abaana miliyoni 2 zezatudde ekyomusanvu ndowooza olaba observation woolaga okiraba bano bonna balekeddwa wansi miliyoni 9 okiraba ez'abaana tezimazeeko primary level ate kati be bavubuka be tukiikirira okiraba omala abantu bano miliyoni 9 olowooza baddawa abaana abo baafa bali batambula bulungi bagenda bweru kuba byeyo nti webali tebagenda kuba byeyo waliwo olutalo nti lwabasaanyaawo tewaliwo olutalo lwabasaanyaawo kitegeeza bakolaki abasinga obungi webali era be bano abaana boolaba essaawa zino wetukuze noolaba nti drug abuse eyitiridde nnyo obumenyi bw'amateeka buyitiridde wadde olaba nga wakula naye lwaki wakula n'obumenyi bw'amateeka kati kubanze bati mu kitundu wempangalira nga kibiri kyali kizibu nnyo owuliredde obumenyi bw'amateeka naye kati obumenyi bw'amateeka bwe bukutte enkandago ate nga tulaba nti muli mu kyalo nga tolaba nga buli mu kyalo ng'ate ekikuluma baana bato be basinza okuteekawo obumenyi bw'amateeka myaka 17 18 19 be bakoze egganga ez'omutawaana olulaba nga bamalako abantu ki emirembe naye kati ekyo kiva ku ki kiva ku nteekateeka y'abaana wali emabega ne poliisi za gavumenti oluusi zeyiteekawo kubanga kakati oyina oyingira ddiipu nti wadde bano bamenya amateeka ngenda kukola nti kuba okitunuulira nga vice okiraba naye vice eri ku bantu ekitono enye miliyoni 9 ziri zennakambi zirina vice okiraba olunda enkoko zo bulungi nga nto noziwa emmere nezitandika okubiika nezirya amagi kati wesandika olya amagi otanzite olina yiya kuba okyayagala amagi okulya amagi vice ebiseera ebisinga kale zitemako omumwa okiraba kati bazitemako omumwa kati kyekimu ne wano society ne wano kyetuli mukufokasinga kukukola nti tugenda kuba tukola naye bana abaana kana akabenja k'abaana akafunye vice oba ekirwadde kiri tugenda kirwanyisa tutya kubanga obusiraamu bonga bubadde bwali bwagezaako emyaka okuva 12 emabega olaba nga bulwanyisa vice ezigenda okujja mu bantu era zaabalabula nnyo kati okugeza nga zaalakutte akati essaawa eno kusimu wawa buli nsonda yonna erina zaalajja zaala walaga obusiraamu bwamulwanyisa dda kubanga yagamba nti bwekati ozanya zaala oba ogudde olutalo kwani ku Allah tosobola ddumalawo buno obubbi obuyitiridde oba bonna obusiraamu bwabikoze akibwabulwanyisa omwenge kati abavubuka wadde nga basiraamu sebo gyembeera nkyalizo kyobusavinga nti batabisinga okunywa omwenge mwebali ne mukampala mwebali abanywa omwenge okiraba naye obusiraamu bwali bwakirwanyisa dda so nga n'amerika omwenge ogwo amerika yaguwerako mu nsi zaazo baali mu kugujjawo obusiraamu bwali bwagujjeewo emyaka 20 emabega era otuuka mu kyondo ky'obuwalabu tewaliwo katale ka mwenge koyinza kufuna okiraba kale obusiraamu abavubuka kitegeeza nti bakuze naye bali divergent okuva ku ddiini yaabwe baba divertinze eddiini yaabwe eno yentuufu yokka egenda okubawonya ebizibu byonna bye balimu eno olwaleero so empagi eyandibadde esooka nga gwe honorable akiikiridde abantu beeyo kwe kubeera nti obazze ku ddiini yaabwe mbazze ku ddiini yaabwe tuteekewo n'amaanyi n'okulaba nga n'emisomo gyonna kubanga emisomo gyonna egy'eddiini gibatuukako ekisinga okukyusa abantu
kusoma okiraba emyaka 12 emabega katuddeyo obusiraamu tebwaliwo before okiraba naye tewajja na zaabu nti kwata okiraba tewajja nakiwabula bwajja na daawa okusoma abantu bano bonna weebuuza millions and millions of Arabs okwewala omwenge oba okwewala kwebyo byonna ebintu ebisitaza kyava kuki ng'ate olaba bagambye nti oluusi bandibadde basosoze nnyo n'okusinga ng'oluusi we bali kati naye eddiini yabakendeeza kati osobola eddiini eyo esobola okujja abantu obajjamu emize mibi egya buli kika n'otagiteeka mu mwana n'oba omukozi bubi nnyo naye ebyo byonna bivudde ku bitundu okwewala ennyo okusomesa abaana eddiini okiraba secularism eno nnungi naye n'eddiini ebeere nga weeri omwana agisoma kati kigasa ki omwana wo n'asoma n'atuuka mu senior 6 n'atandika okutamira ng'agangayira yasoma bibiology bikemistry okiraba eddiini eno nayo gimukulizeemu akule ng'atya omutonzi we so awo nga tufundikirawo awo tutekinga step kijolowooza eyamba gwe n'eri omuvubuka akulaba essaawa eno n'ali eyo akulaba ng'agamba oyo omumanyi Faizo onalibwe wange oyo yankiikirira kubanga bangi mu basiraamu abali eyo before kutulaba abamu tebamanyi nti enteekateeka z'abavubuka ku Supreme Council weziri balina engeri gye basobola okubeera nti bakyusa obulamu bwabwe bwe baba bejoininze ku bavubuka abo weewaawo tetunaweza mwaka tugize wano constitution wetereredera tuli mu gwakusatu awo yes so twandirowoozeza omuvubuka ali eyo gatteko atya agamba nti kituufu oyo how because I know you're still planning buti ebintu bino biba bitambula gezaako bategekera okulaba nga tugenda bakwasaganywa kubanga kakubuulire nti ne bonooba mu techniques oyagala okuleeta abantu ku board okiraba eriwo ebintu byojja okukola naye nga biyinza okuba nga si bituufu saawa eyo naye ngaoyagala obikola osooka obayita abantu kubanga ngazegambye nti ekikulu kyakukola ki daawa Prophet Muhammad we yali agenda okubajja ku sallallahu alaihi wasallam yali agenda okubajja ku mwenge yabagamba nti yatandika mpola kubanga baali addicted nnyo n'abagamba nti kali onywangako weebuti kati togunywanga ojja kusaala step by step okiraba twagala tuddemu tuyite omuvubuka okuva eri step by step by step by step nga tulaba nabiki wabyasinga okwagala kubanga abavubuka bangi nnyo tebamanyi oyinza omubuuza nti omanyi ku bintu byagala Muslim Supreme Council nagamba sibimanyi nze ebyo tebinkwata ng'akoma okutegeera omuntu omu agamba omubuuza mufuti asobola okuba nga amumanyi n'imaamu we nga be bantu bategeera enteekateeka yonna eyazza omuyamba n'owesanga tagitegeera kati tulina obuzibu kye tulina osookerako nga sinnakola kirala kyonna kwe kusooka olaba buli muvubuka okuva mu West Buganda amanya nti waliwo suluuti zaffe ku Uganda Muslim Supreme Council tulinawo omugabo amanye n'omugabo gwe mu busiraamu okuva awo waali akimanye nti waliwo n'omuzikiti era waliwo n'abagukiikirira okiraba amanyi n'ettwale bwe twogera ku ttwale nti tuba tutegeeza ki amatwale tuba tutegeeza ki disitulikiti z'obusiraamu tuba tutegeeza ki okuggyako ng'amaze obimanye ebyo tewayi kintu kisobola kutuukawo nebitukola tutya katulina okusooka entu era nga puroguramu zaffe ezimu zetulaba zetugenda okugendako omwaka ogujja inshallah okulaba nga tutegekera abavubuka kubanga kati bawolaba bettanidde nnyo ebyemizannyo kati tulina ekirowoozo nti West Buganda yonna omuleeta ku board katusooke tubateekemu ebyemizannyo kubanga ebyemizannyo bisooka ne bibakuŋŋaanya we bati wamu kati otunamala okubakuŋŋaanya wamu ne batandika okutegeera anti awo olina click owulirira mu by'omuzannyo kati olina ne click endala click anti kati eno click endala
wetusobola notuteekayo ekyemizanyo tugenda tuteeka mu vibe mu bavubuka basooke bategeere nti abasiraamu nno weebali wano ate era bamaanyi katugenda oleeta enteekateeka zaffe zino zonna ez'okuddamu okusomesa abavubuka tugenda kwejja tutya mu bwavu okiraba oba obulamu bwo bulina kuyimirirawo butya ng'omuvubuka omusiraamu twongere mu puroguramu za ddawa atisi nga bamanyi ki kyetwogerako okiraba kati nga omuvubuka ngaawo waali wano kubanga nagambyeko wali emabega nti wadde weewaawo ziri miliyoni 9 twazogedeko ezitamazeeko P7 naye nti era ne wano mu zino endala ezagenzeemu ezayiseewo ate miliyoni era teyamazeeko siniyafu waliwo abaatemyawo kati ate musiniyafu waliwo abagenzi era ojja kwesanga balinga mitwalo n'okutuuka ku yunivasite okiraba kati obuvunaanyizibwa waffe kunoonya kulaba nti bano abavubuka balekeddwa emabega nga tebali kyamanyi kukola afunye atya skills ezisinga kubanga Umar Uganda wogitunuulira ddala we tuba tugenda kwogera ku bya change kukyuka kubanga omuvubuka omusiraamu bwe wakyuka eggwanga liba likyuse kati nga bwe kiringa eggwanga okukyuka kwayo kubeera kubeera mu taxi osobola okukomplaininga nti nga tennajjula naye noweerabira nti ate gwe wootuula wewakolaki wewajjula ojja otuula ewalala oli yazze kukola kale ate asobola kuvuga gwe wekka kati tulina ekizibu nti if we don't generalize the problem tewajja kitegeera tulina ekizibu wano nti ffe eggwanga lyaffe kwe lyesigamye twesigamye ku byabulimi na bulunzi bajja kugamba nti abantu ebitundu 69 68 besigamye ku bulunzi okiraba batunuulidde makungula naye kyekimu n'okulima naye jjukira nti society gyenva oba naawe gyova okulima bakitwala batya n'omuvubuka omusiraamu ndaba eyo gyali manyi gyava okulima oba okulunda bakitwala batya mu society kati nkubuulira nti society gyenva Uganda ekintu kyeyesigamyeko nga backbone kyakyo tukitwala okuba nti kibonereza mwabeekibibi society gyenva ate nga manyi naawe era kikimu anti otya ogenda tutandika okusoma nobaako emisango gyokoze akuwa ekibonerezo ekyo kyebakuwanga kyali kyaki ebiseera bagambanga kulima ku ssaawa omwana oba omutiisa naye okola ebyo naye bagenda kukusiba bakubonereza bakutwale mu kkomera bamugamba ojja kugenda okola eki ojja kugenda olime kati society weeva oba abantu bonna bebava mu Uganda kyatuuka ekiseera ngaokulima kyafuuka ekibonerezo naye weewuunye kwe tuyimiridde kaakati nze naawe alaba twebuuzeemu nti ekibonerezo kiyinza kukulaakulanya kitya ensi kitegeeza nti tujja kukyagala tulina okuteekawo gavumenti erina okuteekawo enkola olaba omuvubuka ono akyuse mayindi ye ne ku kintu kiri kwayimiridde kubanga eyo enkola njagala okubuulira muzungu yeyagireka atusizeemu ey'okugamba mbu byolaba kasooli oba muceere bikijjuke muzungu yajja nabyo baalirakita nti nfa ku bye baali balima ku mpaka baali balimisanga ku mpaka weba product nti cotton balina okukola nga product tuyimiridde naye embeera eri ey'empaka okuva mu colonial time ekyaliwo ne kati bakyagitiisa abaana okiraba kyova olaba nti nezina miliyoni 9 ziri ezitamaze ku primary zandibadde zijoyininga oluusi ne tungera mu output ya buli kaleki naye tebayinza beera ku kibonerezo batya kati obasanga bagamba nti atweyiya omulimu gwe basinga okukola atweyiya katukanikeko ne baba talina kyeyayize agula sipaata batugamba kuteekawo ogundi mudaala gwa capati yena ekyokulala kyolina okulyerayizinga nti ate
ne wetwongedde era okulima wewaawo mbi nebiseera twongedde nnyo okulima naye ng'ate olaba nti emmere eriibwa erima obutale obulala butandise ogikontrolinga wano bw'okola research engano gye tulya wano eva Ukraine oba Russia naye nga obadde okimanyi nti engano kyekintu ekimu ku bisinga otutambula kubanga buli wodza n'eriiso n'otunulako bwoti mudaala gwa capati engano yeeta buli ugenda mu dduuka tuli migaati tuli muki tuli wano obwavu bwaffe bugenda tubumanyi naye obutale bwe tukuza obutale bwaba Russia bwaba Ukraine tetusobola kuteekawo product wano egenda kukuza butale bwaffe kubanga kati ffe tuyimiriddewo mu kugula na kutunda naye twetaaga nti kumala ono okusobola okuva mu bwavu focal point eriwa nagambye kulima ate kibonerezo okiraba tewaliwo walala wonna wogamba kati newona ogamba nti oyigizemu tekinologi kumala tusomesa abantu ba tekinologi twakizudde nti ye new venture eri competitive nene okiraba ngaakatale US onooka controlling otya mu tekinologi gwe balina nga tolina na infrastructure z'amaanyi fewa ne waffe wetuliwo era n'abasiraamu abanda bonna bakino kimanyi tuyimiriddewo kulima n'okulunda naye mu society gye tuva tuteekewo enkyukakyuka olaba ng'abaana abakola tebaddamu kitwala nti kino okulima punishment bakitwale ng'omulimu dalingi baby dalingi wabagenda obaya nti waliwo obusobozi okufuna enkyukakyuka okiraba kaba buli wandu wonna bagamba nti tweyiya lwaki ettaka balitunze balimazeewo kati n'obusigaddewo nga olaba nze kanjogere nga wenva fragmentation kati politika service abantu kano naye kano kaliko nyikunekano naye bonna bulivaaka kwegamba ogenda obutunulamu bwoti nga nawe owokulimira toyinaawo nga olina okulimira nakasongola naye ngaomuvubuka musaasire agende anajjawa sente ezimutwala tapangise nakasongola ate akolereyo n'emirimu gye tulimu double triple trap buli kyetugezaako oyesanga ngaomugwa batusigadde naye byonna tugezaako olaba nga twagala olaba nga tubijjawo ate nga ffe tugenda fokasingira ddala ku muvubuka ate omusiraamu kubanga omuvubuka omusiraamu wabaawo change eba change mu ggwanga emaze okujjamu owekitiibwa Kamalabyonna kya hospital Mayiga alina akagambo kakozesa n'agamba nti tosobola kugaggawala nga tonaweza myaka 50 n'agamba gwe atanaweza myaka 50 olinamuko ssente naye toli muki kale nze yakategedde nenkitegeera nti ekyo kintu kituufu kuba wali mu 5 tuba tunatutuka mu retirement ate nekiralawo kati nga kunkulakulana y'omuntu wa bulijjo fokasi yaffe wano olaba etugamba nti gukiteeke ku ssente naye abagamba dde abantu nti ssente terina si kintu kyala kirina okugjako medium of exchange okitegedde ssente medium of exchange naye ffe wano focus tugitadde ku the medium of exchange naye tetugitadde ku what we exchange at least nti osanga omuvubuka waabanga alina emitwalo 5 nomugamba nti senga olimako ojjako emitwalo 2 n'olima ogenda bba okulakulana mu next time ajja kugamba sejjaako ki ssente okiraba naye tafokasinga kuteeka ku medium of exchange yensonga kyova olaba nga Amini yajja n'agoba abayindi ne batuviira wano naye olwokubanga ffe Abannayuganda fokasi yaffe yonna tugiteeka ku ssente okusinga medium of exchange ensonga lwaki olaba nga ebizimbe bye baalekera amatiribona twalundirangamu mbuzi wali wabeeranga afunye ekyobugagga kye ekiri awo ku bizinensi eri naki kyesobola kukola ku wide scale okiraba kubanga bweyagala ssente naye kakati nze njagala mbe nga nina emisiri gyange egyamuoko bwe bugagga Katikkiro bwayogera ku kyo baba bakubiriza nnyo abantu nti
simba emmwanyi kuba akimanyi nti ojja kubwonoga gwe sente zo oba ozitadde mu mmwanyi emmwanyi eno gyeginoga ogitunde ofune ziri sente zoyagala. Kale program avukana obusiraamu tukyatambula ne Honorable Faizo okuva mu West Buganda. Ebintu ebyo abamu tetubyawula West Buganda, East Buganda, but gye tukoma okujja tuyige tugenda kukomawo tubibalambulire gyokoma okubeera nti otegeera obusiraamu bwo ne Uganda Muslim Supreme Council bino nojja bitegeera olyokomanyi nti omukulembeze wange antwala okuva wano n'akoma wano kati wali eri gundi yatwalaho. Mukkirize tuwumbemu katono ne Honorable tugendeko mukumulamu tukomewo katono nnyo. Program avukana obusiraamu we tuli olunaku olwaleero tuli ne Honorable Faizo eri gwe yatuyunzekedde yakatweyungako. Tuli ne Honorable Faizo Ssabavubuka akiikirira abavubuka West Buganda ku Parliament ey'obusiraamu anene ya General Assembly. So tulokalire obeeko byoyigamu byofunamu tegera ku busiraamu bo nga gw'omuvubuka waawo osobola okukiikirirwa nga tuvudde because religiously tulina we tukiikirirwa nti ebintu byaffe biggweera ku Uganda Muslim Supreme Council kati ate ne tuka tudda mu bya gavumenti ebyenjawulo buli omu nti ono Ssabavubuka ku kino but neno side tulina abatukiikirira era waliwo ensonga zaffe tuziyingiriramu ate ne solving waayo. So mukkirize nyalinze mwenna bakatwegattako ate nammwe ababaddeko naffe mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Nkyali ne Honorable Faizo akiikirira aba West Buganda. Tusaba ali eyo otegeere bino kubanga era wano wennyini walina obitegeerera ku TV eno Bugi TV. Honorable Faizo nsaba akkiriza tuyitiremu katono nnyo mu kitundu kino ekyokubiri kuba tulinamu ensonga ez'enjawulo era ez'okuttaanyaako. Tulina regions 78 tulina districts 78 regions ze-10. So ezo zonna abavubuka buli omu alina gwakiikirirwa. So regions ze-10 be batulako General Assembly. Kati olaba composition new constitution olaba composition kale tugambe nti abatakitegeera yenkula y'ekintu. Kati composition ya Uganda Muslim Supreme Council ya region ekiraba nti district 78 naye enonya governance ennungi weyazigoverninga mwezo district ensanvu muziri mu district sezaalo ku government oba Muslim district yes regions 10 nesalamu West Buganda nga gyenkiikirira East Buganda Kampala Central North Eastern region Tolo waliwo Mbarara ezo regions kati wemala ozisalamu buli region erinamu district buli region erinamu district kati nganze region yange erinamu district 10 zeziri zenayogeddeko emabega nti district 10 ezo zijja nezifoomenga ki region emu gye bayita West Buganda. Naye nga ezo zonna region ezo district eziri buli district erinamu amatwale kyetuyita county mu Luzungu. Amatwale buli twale lirina LC1 yaalyo gw'omuzikiti gwe baligisteringa ogwa Friday ogusaaza Juma yo Uganda Muslim Supreme Council egutwala ogwo omuzikiti nti LC1 yaawo. Kale ebintu byonna ebinyigiriza omusiraamu ndowooza okirabye nti kati ate buli muzikiti ogwera guliko obukiiko ssebo
era ne mulimu n'akakiiko k'abavubuka kuliko omuvubuka ava ku muzikiti akiika ku Ttwale kati bw'omala okuva ku Ttwale ate n'okiika ku district bw'omala okuva ku district ate n'ojja n'okiika eno ku region nga bakulu nga mumaze okwerondamu ani anaabakiikirira kati olabira ddala nti Uganda Muslim Supreme Council ekintu kyonna yayongedde ki streamlininga nti nawe obanga omuvubuka olina ebizibu wonna wooli genda ku muzikiti LC1 reporting tusuubira imaamu okumanya ku nsonga zeezo era na imaamu ajja bikwasa akola ku nsonga z'abavubuka ku muzikiti bw'ofunamu ku nsonyi ng'oyambuka ono anaava ku muzikiti ajja bireeta ku Ow'Ettwale Ow'Ettwale yajja bireeta ku district kati owa district ng'abiwumbawumba walaba nga ensonga zimulemeredde ng'abireeta ku region gituli waggulu naye ebiseera ebisinga abantu babadde tebaagala nnyo okugoberera protocol naye mbadde mbasaba abasiraamu mwenna aba Uganda mwenna ezo protocol nga bwe ziri awo tufube olaba nga tuzigoberera tuleme okubuuka protocol kubanga kati nga nze honorable waabo abakiikirira ojja n'ongamba ensonga ng'ate county secretary tajirinamu ate nga yalina okuwa obujulizi tagimanyiiko ng'ate yalina okuwa obujulizi kuenyini ekiba kyakutuusewo kyekimu ne ku poliisi nekirabye nti omunywa w'amateeka wadde bungi nnyo bubeera bungi nnyo ewantu abantu abo ne batalipootinga ku poliisi gwe buli wemutalipootinga kintu ekyo ku poliisi tesobola kumanya nti waliwo obumenyi bw'amateeka okitegedde kati kyekimu ne wano tolipootinze ku muzikiti omwambaga nti waliwo ebizibu nga maamu takimanyi okiraba tugezeeko okugoberera protocol flow of data ejjatuukayo ebizibu byammwe bijja kuwulirwa ne mu lukiiko olukulu olwa General Assembly so tubasaba omuvubuka ali eyo ku nsonga ey'okwegatta ku nteekateeka eno because ali eyo yantegedde nti ensonga eno ateekeddwa okwegatta ku bavubuka bano abazze okubakiikirira era Uganda Muslim Supreme Council yakoze bulungi nnyo kubanga luli emabega ebaddemu n'entalo ewumabuze tutajja kuddamu ezo naye olaba nti kyeyakoze kino ekyakuddamu constitution eyagala kulivulovinga obusiraamu bwa Uganda obumalamu enkaayana zonna eziriwo olaba ne structures kati weeziri okiraba weesiga omuntu mutwalire ebizibu byo ajja kubituusaayo Uganda Muslim Council tugyebaza nnyo ku ekyo kyeyakola ekyokulaba ng'ereeta abantu ab'enjawulo ku board so omuvubuka ali eyo ku muzikiti asaanidde agoberere enteekateeka ez'abavubuka ezireeteddwa nti bw'anaabeegattako ku nteekateeka ezo ebinaaba bizze okubeera nti bituyambako ajja kusobola okubitegeera ateekeddwa n'okuwuliriza nnyo abakulembeze kyebagamba naye wabula ayina naye okuba nga ayina n'okulowooza kwe ng'omuntu kyebayita critical thinking ku nsonga ezimu okiraba naye ng'awulirize nnyo abakulembeze be kyebagamba kuba ate bano abakulembeze bo bwe bagezaako laba nga bamusakira eyo gy'atali era bwe banteekateekeze nawulira nga bamugamba nti kati ekiriwo twekolemu groups twewandiise wano bwetuti tateekawo nkayana n'agamba ebyo byantama byababbi bawandiika abantu wano tebalina kyebabakolako kubanga agenda kusigala emabega mu nteekateeka so tusabe Supreme Council etuyambe naye nga tuli involved mu nteekateeka ezijja omusiraamu ali wansi ya Supreme Council omusiraamu akwata enkumbi n'essawolo n'agenda n'alima n'ajja n'asaala oyo Uganda Muslim Supreme Council era oyo yatusindika era oyo yatulonda kubanga nabalaba mwajjanga mwambuka kuva ku muzikiti wuuyo bajja bakusemba nnyo ku Uganda ku nsonga z'obusiraamu naye alina okukkiririza ennyo mu bakulembeze be yalonda kuba ye yabalonda be babalonda kuba twatandikira ku muzikiti kati bw'aba nga tabawuliriza nnyo aba mu kusooka yeeryazamanyiza nga ye omuntu eyabalonda so azamanya n'obusiraamu ate alonda totoma bakuyita n'olema oba walonda ate alonda bakukiikirira wali mwetegefu okuvayo n'ebigenze mu maaso era byavaamu kakati gwe buli woteekawo bw'oli awo
n'oyogera ku nsonga nga tubamaze okuwuliriza mukulembeze okikyogamba wano olyazamanyiza obusiraamu bwo ekyokubiri welyazamanyiza gwe kennyini era omusango bagugenda kukusalira n'oyo gwennyini gwokyogeddeko naye omulyazamanyiza mu maaso ga Katonda okiraba kubanga toyinza mumala gagamba nti nze sibimanyiiko gwa bakuyita obalonde ne batagenda kitegeeza oli mwetegefu okukkiriziganya n'ebyo byava mu kulonda era bye byafaayo. Tukirize tubategeeze olw'omukaaga nga 28 omwezi ogw'ekkumi gwennyini wetulimu olw'omukaaga luno lwennyini inshaallah abavubuka bategese omukolo ogusookeddwa eddala ogw'abavubuka abasiraamu okuva 1972 lwatukwasa ekitebe kyaffe omukolo guno guli ku Old Kampala ekitebe kyennyini ekikulu eky'obusiraamu abavubuka gwakulaba abavubuka butya ngeri ki gye bagenda okwetaba mu pulogulaamu ezibamalamuko obwavu naye jjukira nagamba nti oluusi bagamba nti obwavu ebambeera okitegedde ebambeera oba ey'obwavu naye mujje tusome tuyige ne baprofesa ab'enjawulo twabayinvayitinze bajje nga ekikulu kyonna tulaba nti we tunaasoma tugenda kuvaawo nga tufunyeewo change nawe abadde jjamu tukonekitinge waliwo nokukonekitinga olabe ku basiraamu ab'enjawulo abavudde Aluwa abavudde Pakwaki abavudde Sebbeyi kubanga bonna tugenda beera nabo abasiraamu boobu omukolo gwe twagutegekedde ddala era tukusuubirako abantu nga 3,000 inshallah era buli kimu kyonna tewakyali kutoma omanyi bwebadde bajjanga luli ku mikolo ne bagamba temusobola labirira abantu naye enteekateeka yonna yawedde ennyama n'ow'emmindi ajja kusena ebyokunywa bana soda bajja n'abamunaabe byonna ebintu byonna enteekateeka zaawedde era tubayita okuva mu bitundu ebyenjawulo abava mu Greater Mpigi West Buganda baasi namba gye twabateereddewo yegenda okubaleeta insha Allah mu nteekateeka eno ey'okusisinkana abavubuka kubanga twaka John Bond tubaddemu naye nga tetuli straight nga bakiri kati mu nteekateeka eno mmwe ng'abakulembeze mwe abagiraba wagyetuusa bwe tutunuulira nti kati tutandise okukuŋŋaana mutandise simanyi batujja mujja kuwuliza birowoozo byaffe oba tuli mu kutongoza kintu kyaffe kino bennyenya tugenda kubitongoza ku lunaku sekawuma kati nga muzimu youth sako era tusuubira okuba nga tugenda gitongozezaawo ogitongolezaawo egenda kuba nga ekatinga ku districts zonna eza Uganda ez'obusiraamu ngaera gyeri ngaerina ne ba representative tusuubira okugitongoza ku olwo olunaku kubanga kati omuvubuka ffe tukimanyi nti ayagala kuva mu bwavu okiraba ate so tali omu wabula bayitirivu ate ffe gye tukoma okujja abavubuka abasiraamu mu bwavu wadde n'abatali basiraamu gye bakoma okuva muki kubanga tulireetinga twagana ebintu bingi nze nguwe jjajjange eyazaala taata wange teyali musiraamu omukyala kaakati on'obawala notebatte nze senga nkyaliwo senga olwo baabawalana nga battabatta bataali basiraamu ebiseera ebyo singa nange siri musiraamu wenjogere era n'abangi ne baseeka bokkiririzaamu boolaba wano abantu ababazaala bakyuka bukyusa okiraba kati enteekateeka eno ey'okulaakulanya omuvubuka bwe bagamba nti omusiraamu abuulirire owaaboobo obw'omunaku obukutu olina obbanga okukunkumula nnyo naawe atali musiraamu ekukwatako nnyo era gyenyigiremu butya butereevu mu kigendera kyabyo kulwomukaaga 28 tulina omukolo gw'abavubuka ku Uganda Muslim Supreme Council headquarter tubakoola mwenna abakoola sinze tubakoola bonna mwenna ffe wamu nga Uganda Muslim Supreme Council youth body y'abavubuka youth council y'abasiraamu ebakoola mwenna okuva mu bitundu ebyenjawulo gwewondabira essaawa eno mujje tubeerewo tetuswaza busiraamu tukikola kulwalira obeerawo kuba abasiraamu tuli bangi abantu balinamu akanyoomonyooma akakeemabega anti abasiraamu balina kye basobola okukola ate abamanyiramu okulya muceeri eyo level twagivuddeko we want to discuss projects now
tugenda ku discussinga projects na butya ngeri ki omusiraamu wadde ng'ali wansi katakwi gy'asobola okwenyigira mu nteekateeka emujja mu bwavu n'essebo. Nali theme yaffe mu luzungu egamba nsooke ndikebere wano naye gwe ogirina mutu nsooke nginoonye wano wawe kubanga nalabye tulina theme kutwagala okutambulira naye bangi mu bo tuvaayo nga yensonga gye twagala eyo yeri gyekatinze across geno wonna eyo theme yaffe ey'abavubuka si basiraamu bokka n'abatali basiraamu era ekatinze geno participation in poverty eradication programs. Tulaba nti ekikakamu genkuttemu poverty bwebwavu ke kantu akasinga obukulu mu bigambo poverty singa mbadde n'ekigambo money nandibadde ndabamu ekigambo money kitegeeza mulimu ebyesente twogerako ku filime kati kati okulaba obwavu oddayoko katono poverty kiki mu Luganda olowooza poverty kiki bwavu ati kale tugambe nti obwavu nti obwavu tukiriziganye nze naawe tebuvudde ku bbulwa lya ssente wano mu Uganda. Bwemba sirina ssente mba mwavu. Osobola okuba ne ssente n'ozibeerako katono naye ng'oli mwavu. Ebbulwa ly'ebirowoozo ebiri sustainable. Okitegedde? Oba ogenda kumalawo obwavu sigenda kukuwa miliyoni wumalu gw'ogenda obwemalewo njagala tukuwa ekintu wumalu ky'ogenda okukola n'omwana wo kyalisanga ayongereze okwakole kubanga kigasa kigobbera mu newogamba nti wavudde mu bwavu ssente ozirina abaana bo ne baba nga bayaga tewali kyo kikola makulu ye kankubuuza omumalu obwavu senga olowooza nga zi ssente nabawa ekyokulabirako ne bagamba nti singa state emu eya America kwayenkana Uganda obunene abantu babireka we bali n'abannayuganda ffene bwe tuliko tubireka awo tuli ne tuswikinga ne tudde eri bawo ne byonna olowooza mu myaka 15 kuffe abasiga abagenda eri nabo abajja eno ani abagenda okukuba ekyeyo wa munne ffe tuba tugenda okujja tukuba ekyeyo wano knowledge okitegedde ideas bazirina kati wano kye tulina okuzimba muvubuka ebirowoozo kuba njagala okubuulira nti omuntu newomuwa akawumbi nga talina birowoozo akawumbi ako kagenda kusaanawo kagendemu abo abalina ebirowoozo amakulu nga sente ezo tazeetegekedde kaakati emmalawo yo akakodyo konna akaliwo mu kusooka okulwanyisa obwavu obuyitiridde 1 kusooka kubateekateeka okiraba kubanga bw'oba tobateeseteese kifaanaganako n'osindika abalwanyi ku lutalo 100 tobateeseteese kyogamba okomawo omukaaga we bukomawo oba musanyufu kuba olwanyi bewasindika 10 ne kukomawo mukaaga oba musanyufu era oba ofunye progress oba towangudde naye senga osindika abantu 10 abateeketeeka obulungi ne kufa 94 ogenda kuba ng'oli musanyufu kati bwe bunoba bwe bwavu okuteeka naggambye emabegako wali nti bangi tebalina kye basobola okukola bakitwala nti kibonerezo population eno ojjagazisa bano bye bakola kubanga naggamba nti singa ayiza okukola emmeeza zino okiraba musuubira okuba nga ajja agenda kusipako 10 ono
waba Japan ogula mmotoka oba za buyonja ayinza obanga ine mmotoka nga mukaga mulungi obutala kulakulanye bwaba Japan oba buyinza buti okuggwawo iyo mu Japan yo kyovola bayongera agejja yongera akula gwe yongera osebengera lwaki tulina okufunawo ati okulaba nga tukuza ddala ku bulutalo obwewaffe nze n'engoye ziri endala zonna nazigoba tulaba nyambala zinengoye lwaki wadde material tava wano naye abazitunga bazitungira wano tusobole okuwagira akaki abantu baffe kati nkulaga umalo nti senga engatto ogisanga kuliko made in Uganda ayagala okugoba obwavu mu Uganda n'ebbula ly'emirimu neki guleeyo omanyi nti supplier Uganda supplier omuna Uganda alwawo okwesigibwa anti kyekyo okusinga supplier Uganda kyekyo naye olowooza kivudde ku ki kiwano kivudde kubanga tomuwagidde anti afera tafera ekintu kiyinza okubeera nga si kigumu kino si ekyo kyokka kankulage yasooka n'akola nga kuliko made in Uganda tebaagula tekiniko mangi yakozesa zitunda yakyusa stika n'agamba nti zavudde China lwaki omunauganda yangu okuwagira omuchina osinga omunauganda talina kyeyakola yakyusa stika eya Uganda n'agijjako n'atasako ya China neziggwawo bagula balwana kati n'obuuza lwaki omunauganda ono ayanguwa nnyo okuwagira omugwira okumuwagira nanti okumuwagira olina Umaru atandiseewo nagambye Umaru atandiseewo okubajja wagira oyo gavumenti evayo ne poliisi enkakali nti kale abaagala okuleeta fanicha feka tumwongereko ebbeeyi nga omuyingiza eno naye ngeno wabbeeyi naye ono kyolina okussamu Umaru omunyonyole market skills ziri zitya ez'akatale kubanga oluusi tufunye obuzibu gavumenti emaze otukwatirawo okugeza egobye akadawala obudagala bw'engatto ebagambye nti obwakema tebuyingirawo akawana Uganda kalinga bisiriiza ne gavumenti naye erina okuteekayo neefaayo ddala ne bana ab'ebibiina ebigaba omutindo kongedde katya omutindo ku ky'omunauganda ono kya gavumenti ekiremere kubanga ebitongole byayo ebigaba sitampu z'omutindo byandibadde bigabira ddala nga bikimaze okukakasa nti guno gwe mutindo omutuufu naye gwe nawe onoogamba nti mbayimiriza njagala abanauganda bange bakole ffenna kyetwagala noleka nga kali opening nga ajjaku agenda agotta bisiriiza bino byabaawateeka mu macupa naye nga quality mufu tebajja byagala kyekireese obwavu ne bano abantu abafulumya ebintu ebitali ku quality abanauganda bakoze kyamaanyi nnyo labo obwavu nga busigalawo wana yakola kuyitawo naye tamanyi kyafiiri bafiiriza okiraba ffenna fetulowooza nti kwe tuyimiridde nze bwe mba nasoma nefuka statistician nga weeni nsuubira nti kampuni eyo y'omunauganda eri beeyiseeyo gye ŋŋenda okugenda nkolemu okiraba Omaru naye wanaaba akola kuyitawo tafaayo ku mutindo enkya kampuni neweekola okuba nga ye yabbamu n'afuna tunaakola waffe tulakyafiiriza abantu abawera akawumbi abandi bamuliddeko kati kankolage samusanga nga kampuni employing ebitundu 57 ku buli 100 y'abantu mu South Korea fe tugisinga GDP South Korea tugisinga GDP kampuni eri naye olaba abantu ekitundutundu beewa emirimu okiraba ne kati bano abantu abavudde mu ddala abakuze kwaye balinamu ku maanyi agakola ku kampuni tubasaba mutuyambe obawagira fe tujja kunyonyola abantu babagire naye nga namukola omutindo omulungi tuleme kuddira ssente zaffe zonna tuzitwale nga bwe lwa Uganda tukonsibe nga bo webagejja kale mu bufunze tusobodde okuwayawayamuko ebitonotono saba Mungu atugase n'ebyo tukomekereze ebintu byaffe twebigamba ebisembayo ate abavubuka bakunge badde bajje ku lw'omukaaga mwenna abatulaba mwenna manyi nti baagala nnyo nawe mutulabira era mwongere okulaba GTV mugibulire ne bannammwe kubanga esoosowaza nnyo ensonga z'omuvubuka
olaba TV ejje abavubuka balese ku board naye tosuubira nti ffe mu byetwogera mu ebyo ebingi byetwogera mujjamu ekimu ekyokuyiga ebibiri ebisatu ebyokuyiga kale TV tujagala ennyira twongere n'okugiraba ekyokubiri nyongera obbakowoola nti obbajjukiza ne mbakowoola na mu bungi nteekateeka zonna ziwedde mweba abantu bamulindwa kati babayita mulindwa mwenna abali eyo nga 28 ku lwomukaaga omuntu eyungeko ku Uganda Muslim Supreme Council tutegese omukolo gw'abavubuka kiba kyabulyaza amanyi nnyo omuvubuka n'osigalayo ng'oli musiraamu ng'otegedde kweno nteekateeka manye ebintu bingi nnyo gyebiri ku olwo naye faayo nnyo fissa obudde jangu twagazisa abantu obusiraamu tulage ekifaananyi ky'obusiraamu nti naffe wetubeera tuli baki tuli bangi kuba ku mukolo ogwo omugenyi omukulu gwe twayise ye pulezidenti w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni kale mujje tubeerewo ne chief guest waffe wali Sheikh Mufti His Eminence Sheikh Shaban Ramadan mubajje mujje tubeerewo tusanyuke tukonekitinge tuyige ku lunaku olwo nga 28 nti nsembeera n'okutumira abantu bange wano wammanga Adisengo Mabude Kibiryawo kitange Hajati Nakibuuka Masitula mama wange Irabira Kibiryawo mutumirako waliwo muganda wange Abdul Rahman ali awo ku Choice wansi ekibibi naye kutumira Isina Sengoma ku Musenyu Ekyengera waliwo ne dokita wange ankolako dokita wange mutundu eyo ko agent we dokita Mukiibi nawe mutumirako nkwebaza emirimu gy'okulira abantu ka district kadhi wa Greater Mpigi Sheikh Idi Kabuye kutumirako regional kadhi wa West Uganda Juma Mawejje Sheikh Juma Mawejje naye kutumirako webale nnyo n'emirimu gy'okulira abantu mu bendo eyo kubajja esimirango naye ebyo gigezaako ne Headmaster wa Mpanga Muzimu Secondary omuvubuka Musaayi Muto era nsuubira najjo mukyazibwa muyita Kibalama Muhammad wano tujja kumunonyako okutangaza abantu kubanga muvubuka muto nnyo naye Headmaster wa ssomero nam mukkirize embebaza abawadde obudde bwammwe nembeera nga mutugoberera mu byonna manyi twaleseemu ebibuuzo bingi naye kyetusinga okubeera nti twagala bwe tukuwa idea notandika ojjukubaganyaamu nekucankalanyamu awo nogala naye kyazi kitya kiba kitya kitegeeza ogenda kufuna solution ekyo kyeyagala n'okusinga obukulu kyotategedde tuukirira abakulembeze bo bakunnyonnyola ebintu ebyo kuba tuyinza okuba tubinnyonnyodde ng'obudde bututimaye tobitegedde tuukirira abakulembeze bo kuva wansi awo wotandikira abakulembeze abakiika ku Uganda Muslim Supreme Council webali awo nam obudde inshallah tujja kukomawo Mungu ngakkiriza namukkirize saagala kusuukako awo badde Omarusenkai naye mbajjukiza ku Lwomukaaga abavubuka mwenna mu Uganda mukowoolebwa okujja ku Uganda Muslim Supreme Council mujja kulaba ku bakulembeze bammwe bonna abakiikirira n'okulaba ku mukulembeze waffe Sheikh Shaban Ramadan mubajje aludde okumulaba naawe jangu omwerabireko omwote buliro mukkirize tusinkana omulundi ogujja mbadde Omarusenkai Nadia Muhammad ku kamera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.